Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ekiri mu Uganda oba ekitambula maaso mu ggwanga Uganda mwanatu okaba bwoseka oyinza okumbuuza Deni lwaki oyinza okuba nga okozesa statement efaanana bwetyo. Kakati nno musajja mukulu amanyikiddwa nga Benjamin Katana afuddeyo treasurer wa National Unity Platform afuddeyo n'ategeeza nti bano abasajja okugamba Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 n'abirina obikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. bana abasajja okugamba nti tetulina mikono gimala just bakozesezza kakodyo kalala. Jjukira nti 2021 nga tugenda mu kalulu ka 2021 mu mwaka gwa 2022 balumba ekitebe kya National Unity Platform ne babba empapula zonna ne bazitwala. Kaakati leero bakomyewo ne tactics endala. Wuliriza ebyo nno byonna mbikuleetedde. Kaakati basi zikedde okweyiwa ku kitebe kya National Unity Platform nga ziva mu bitundu ng'ebya Omoro, Arua, Jinja nebirala okubeera nga bizisomba zireeta abantu basobole okuba nga basayiningira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era within 1 hour oba mu ssaawa emu emikono gibadde gyonna gimaze okubeera nga giwera nga basigadde kubanga babawa excess balabe kiki banaddamu okwekwasa. David Lewis Lubongoya abaddeko ne byatugamba era wono abitutegeeza. Kakati ate yakulira akakiiko k'ebyokulonda mu NOP avuddeyo n'abisamba n'agamba nti toyinza kuŋŋamba nti nange gyenva ku bantu bokka abatuliraanye basukka mu muwendo isi gwe yali eyagala okuba nga efuna nti bino byonna mwami Byabakama agezaako kubeera nga akunama naye kino kyamutegeeza nti Byabakama akunamye gwakubiri kyalwadde aki yajja mmaliriza ate asitamidde abantu. Kakati nno abamu ku abo abazze okuwaayo emikono bakawaŋŋamudde kino nno kikambwe. Ono nabbi alagudde n'agamba nti ketonyeka gwake bayi jajja mwami Kyagulanyi yaddako biki byayogedde ogenda banga obifuna yenzedde ni tuli ku BTN Media Beyond at the newsroom omukutu semakutu ogukuwa ekyo nne ekisingira ddala okuba eky'omutinda ate era eky'omuwendo mungi ennyo nnyini ddala fenno ne tukuweereza wano ku BTN Media wenkusabira n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu video eno osooka ogimpere like bw'ekiba like ejja kudduka emisinde mingi etukekulisa kino mwatera mu ngeri emu njagala okubeera nga nkusaba omulungi angoberera era andaba nti video yaffe eno sooka obeere nga munywanyi w'ogirabidde nanga tunatwegatako subscribing ku makoto guno nekula mu kigambo subscribe omala okone wali eri waggulu mu kadde ka gem personalize okateke mu all osobola ofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tubeera tukuteerayo. Nkujjukisa nti wakoledde omukutu omujjo gwadde ni exclusive wansi mu comment section wenkuteredde link gikono emuke kutwalire ddala butereevu ku mukutu ogwo obeere nga naye otwegattako mu butongole tutambuze ensonga z'essemasonga. Njagala tutandikire wano ku bigambo bya David Lewis Lubongoya nkwene Benjamin Katana ate tweyongereyo olabe ne bannayuganda bikibo bye boogera. Wuliriza ebigambo bino. Zatatadeyo nabo bagize tufunye abantu district zonna zaze twajuza dda bonna babadde wano nga baagala tuwa emikono kitegeeza muzizeemu butozi baagala kufuna excess abamu tubagoba bugobi tubagamba already ezo district zawedde naye era nga baagala tuwa excess so awo kirabira ddala mission eno si ya muntu y'abantu ijja kuba giweddeyo era abamu balina mu kkubo waliwo abatambudde ekiro kyonna kyonna ne bajja abamu bavudde eggulu abalala ne bavaaluwa so already ekyendowooza emikono gye tulina gimala naye just tunoonya excess katikati gitubuuza tulaba abantu okuva mu bibiina ebirala oyinza baabuwa kati nzira ku SG akugamba already emikono gye balinako ko gimala era basigadde abajja kuba wabwe excess oba gisukkamu agamba nti bino byonna tebirina makulu just beebuzaabuza ne bannayuganda babadde n'ekibuuzo kye beebuuza mu mitima gyabwe nga bonna tebabitegeera beebuuza kika kya mikono ki gye mwagala. Wuliriza katugendeko okujinja loodi katono mwagala emikono nga giri mu kaveera mwagala emikono nga bagitemyeko bagitaddeawo mwagala emikono nga giri gitya mwagala gyakono gyokka mwagala nga givaawa nga
batemerere mu kibegabega emikono mwagala mikono kikaaki oye togenda etebikukwatako teri kintu nga tekikwata ku munansi okujjako nga weesiiwaza osobola okwogera ku politics kasita oba tovuula muntu oba oyogera ku politics waki oba wa NRM oba wa NUP oba wa DP kasita oba tovuula muntu omwami ono tikitoka sitarabbawa bintu byefaananyirizaako bwe biti naye nagambye no Uganda okaaba bw'okola ki bw'oseka oba oseka bw'okaaba kyewuunyisa nti osobola okusanga nga munyagwa gwe batamanyi kabalole eri wansi nga bakugamba nti emikono gyonna yagiwezezza era agirina n'osanga magezi ng'akugamba nti emikono gyonna ngiwezezza naye n'osanga Kyagulanyi nga bagamba nti amu zino district yawezezza mikono. Unfortunately bamugambye mbwe emikono egimu gye bagenze okusanga ng'abantu abamu beeyimirira n'awa NRM General Museveni ne beebuuza yiyi bwe kiba nti Nuupu ffe twasooka osubmitting empapula zaffe gw'ojja otya ate okuŋŋamba nti oli yali yaregistaringira n'oli lwaki ono tojjaamu gwe baasayiningira oluvannyuma. Kyokka ate Lubongoya yavuddeyo n'atutegeeza nti abantu abamu baabakubiranga nga bagiso diso ne baradisizi nga babakanga ne babatiisatiisa nga bababuuza wakoze lwaki bino wakoze ki lwaki wasayiningidde ono mu kukangakanga abantu n'obatiisatiisa ebyavuddemu oba oliawo ebyo nno bye bimu ku byo wabula bo bannayuganda bwe tubaako ku sayidi yaabwe nga bannansi oba be tuyinza oyita ba concerned citizens siba sanyufu n'akamu n'akeddagala Byabakama nkutegeeza Fabe kanungu twakunganya emikono gyaffe ne giwera ate ku lisiiti ndabo gamba tegiriiko bebe mwakubidde simbe baani babanyonyole nze nga temwankubidde nga chairman wa Nuupu mu Kanungu Kinkizi West emikono yona tugikize emikono yaweze ebyo byonna bye mwebuzaabuza mugezako kubuzaabuza naye tubalaba fena tulina option endala bwe mba mugamba nti emikono gy'Abannayuganda gya President Kyagulanyi tegyaweze mutuyite ku lunaku lwa nomination mutegeke kololo tujja mu buntu muteke wawe ebitabo ne fayiro n'endaga muntu zaffe tuzije nazo tugisayininga direct nga buli asayininga yadda wali mufune emikono gye mwagala Bannayuganda bali lweddo bawe emikono ne mba mwagalirako n'amagulu bajagateekako ne mba mwagala miliyoni mmeka tuziine era tuzisayininga ate era twabisayininga ekirala Bannayuganda nze kamba obubaka obutuufu fe badde bagala okwesimba okuba member wa parliament yadde bwa kansala yadde bwa chairman LC5 bwe bagana okunominatinga Kyagulanyi Robert Sentamu naffe netugenda kuteekayo kusaba kwaffe era tetujja kubeera nominated ekyo nkisaba busabi munzikiririzeemu ekyokubiri Bannayuganda tusobola okwekuŋŋaanya netugendako mu maka ga Byabakama tumanyiyo netumukyalirako netumulaga nti tusobola okuwera ne miliyoni ze baagala tunoonyereza amaka ga Byabakama galiwa n'abaani bonna abakulira ebya registration tugendeyo tubakyalireko mu buntu buli muntu nze nkukubira omulanga kwata peni kwata endaga muntu tugenda kukeera ne Robert Kyagulanyi Sentamu singa butuuka olwokubiri nga tebana clarifyinga air nti bamuregisterinze era bamunominatinze eyensonga omusajja yavuddeyo n'akutegeeza nti ekyamazima mutuufu akalulu kano ke tugenda musika bulijjo yabadde Ssemujjungana n'agamba we are going into the worst elections that we have never had before. Tugenda mu kalulu akasinga oba akabi ke tutafunangako. Kyokka ate n'otafiire n'avayo n'agamba nti munnange mukulu munnange General Museveni wano we tulaga waka abantu mubaleke mbatreating equally. Naye bolowooza babiwulira tebabiwulira bano tebabiwulira kankuwe wano Benjamin Katano owulirize. In 2020 towards the 2021 general elections when we had gathered signatures again for the nomination of a presidential candidate, they raided our offices at Kamoch at that time and even carried them away. This time they have chosen to use a different tactic of saying, because you see this verification is done in darkness, nobody is involved, they sit and say no, these signatures don't meet the standard, so it is done one way.
So we believe that this is another scheme by the Electoral Commission, first of all, to achieve a number of things. One, to disorganize us. They hope that they can use this to disorganize us, that we are sent back to the drawing board. But I can say with confidence that for us, gathering signatures is one of the easiest tasks, because we have support across the country and willingness of people to do so. But number two, we also believe that because we had expressed interest to be nominated on the first day of nominations. So we believe that part of the scheme is to make sure that they deny us a chance of being nominated on that day and maybe subsequently nominated on the second day. But by and large, it points to what we have been talking about, that state institutions, which ordinarily should be neutral, have been dragged into partisan political contestation as active participants on the side of the incumbent. And therefore, when we are in these processes, their conduct fails the test of neutrality. They are biased, and no wonder some of the actions they take clearly indicate that they have a side in this fight. I think anybody who has been in Uganda long. Musajja mukulu Benjamin Katana aliko ebintu bingi byakonyeeko atutegeezezza nti kyanaku ono takyalina bipya byakola wabula akyusakyusa mu bukodyo bwe General Museveni n'agamba nti 2021 mu kalulu ako empapula za nominations abasajja bajja ne ba raiding kwe kusalako ekitebe kya National Unity Platform ne babba empapula zino ne bazitwala ng'okutukyankalanya n'otujjako waya oba oliawo tulemererwa okuba nga tumuwandiisa neera twakikola kati ku mulundi guno akakiiko k'ebyokulonda ke kayitiddwamu okubeera nga kavayo kagamba embusigini kyaze ezimu zaali feeke ezimu nfu n'ebirala ebiringa ebyo nti era teziwera kaakati awo musajja mukulu Katana n'ategeeza n'agamba nti bino bye bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola bagezaako okubeera nga batukyankalanya mu muwongo tuve ku bye twandibadde tulina okukola tudde ku bino naye n'agamba nti ekigambo ky'okubeera nga tukuŋŋaanya emikono gwe mulimu ogukyasinza okuba omwangu gye tuli ate ekyo njagala kibategeeza mwenna nti tulina abawagizi okwetooloola eggwanga Uganda lyonna abali willing okwaayo emikono gyabwe okubanga ate His Excellency oba Kyagulanyi Ssentamu awandiisibwa era nga nominatingibwa. Ebyo nno bigambo bya Benjamin Katana. Agambye ekirala nti kyannaku okulaba nga institutions ezimu ezitalina kubeerako luuyi lwonna lweziwagira mu byabufuzi nti zeesigamye ku luuyi lwono alina kaadi oba gwe tuyinza okuyita incumbent oba ali mu buyinza oba afuluma yafeesi ku budde buno okubeera nga gwe bakolera era nekiyoleka bwatu nti ebitongole nga binene bitalina kwenyigira mu byabufuzi na kubaako kibiina kimu kye biwagira nti bidda ku ludda lwe n'abanga yabinfluencing okubeera nga bikola buli kimu kyetaaga n'agamba naye bino tebyewuunyisa era ebikolwa ebyefaananyirizako ko bwe biti bisuubirwa era bizzenga birabika wabula bo ne bagamba bakusigala nga bagenda mu maaso. Bigambo bibadde bya Benjamin Katana. Kati kandabe ku bano abamu ku abo abazze okuba nga bawaayo emikono gyabwe wuliriza waayo mukono ate nina okukola ki kati tulowooza nti nno mwandibadde musigala eyo ne mugamba mugira mukola ebyammwe tugambe nti nno gwe bayadde toyagala kulaba nga omukulu tabeera ku sauti oba tabeera kakonge tabeera kakonge sebunze njagala entuuka segeera kati ate sobola kugira muntu anwanire ate nze nsigale segere alina okubeerako ku mpaka ku bbenzi segere alina kyongoza kyala biweddeyo. Omwami ono bamubuuzizza nti lwaki yandibadde yeewaayo okuleka bizinesi yasitambula gye okubeera ng'ateekako omukono nagasobola aleka muntu wanwanirira ate nze ntuule eyo nneme kusobola nange mulwanirira kulaba ng'atuukiriza ekyo ekyokunnwanirira. Omwami ono Motembe era atunda accessories z'amasimu n'ebirala ebiringa ebyo atambuddeyo ne bizinesi n'agamba yenja kuyiriba naye kasooka empeyo emikono gyange. Kakati nno wulira ebigambo bya David Lewis Lubongoya ku by'emikono gino. Kitegeeza alikutongo bagamba tuuza emikono esatu
tuba tulina abaana ebitongole toje mikono 3 Kigwe, tulina ababuko Bushenyi, Dokolo, Bulusiti, Gomba, Iganga, Kumiro, Kamwenge, Moyo na Kapilipili, Tungamo, Badel, Rubanda, Rubirizi, Rwampara, Shema, Sironko, Soroti District, Soroti City, Telego, Yumbe, Arua District, Agago, Amolata, Kanungu, Kapchorwa, Chitagwenda, Koboko, Kumi, Lamo, Lida, Barara, Omoro and Paris. So, ezo districts zitwetaaga Tungamo weeruwa. Ebyo nno bye bimu ku bigambo bya Lubongoya. Kati katufune ne bino tubiwulirize. How can these people say we don't have enough signatures? And they did it deliberately. Starting from a place where I come from, we had over 400 signatures submitted. And then they chose the place where the president comes from. And then the place our vice president of Western Uganda comes from. It was deliberate. Just to show you that, okay, even the chairperson of the election management committee where she comes from, NUP does not have support. Are those the people we are going to be working with? And our president has to be sworn in come 2026. So we are selecting the best cabinet for him to work with. And may the best candidate win. For God and my candidate. Mchalo na gamba nti bino byonna bye bakola byapwera byabwerere. Ebyogamba nti no tosobola genda maaso nakugamba nti neyakulira NUP mu Western Uganda nti ne wava wenyini nti emikono gyadde gisobola obulawo tekiriyo. Wabula bino bagezaako okubeera nga bapaintinga ekifaananyi ekirala naye n'abategeeza nti nno 2026 omwoto kwa moto moto gwawaaka mujja kubeera nga ate mubawulira. Buno bwe bunnabbi bwenjagadde osimbyayo ono pastor ani biwulirize. Katonda agenda kwetikka Kyagulanyi mu mukono gwo ogwa ddyo amutambuze Uganda yonna amukuume wonna not only that amuteeke mu mitima gyabwe nga kyonna ekigenda okuddirira Kyagulanyi agenda kutuula mu ntebe eyo nga president w'eggwanga lino 2026. Yes. Bo kye bagamba muno tekisoboka kigenda kusoboka mu maaso ga Katonda. Why? The impossibles bisoboka mu maaso ga Katonda. Yes. Amanyi mpulidde ebigambo bya omusobola omusajja ono bambi bizjukiza ebigambo bya General Kasiyegwanga. May your soul rest in eternal peace. Omwami oyo yavaayo n'ategeeza nti Kyagulanyi 2021 sigenda muwagira ne bw'anajja 2026 ngenda kumuwagira ate 2026 bijja babiralamu. Bino ebigambo alabika yabyogera mu mwaka gwali gwa 2018 around there. Era Bobi Wine ono yateranga nnyo okubanga amukyalirako ne bawayaamu ebigambo 1-2-3 nze nno naawe kubamanya emboozi eyali eyo ffe tetumanyi wabula Kyagulanyi nga ye omuntu yamanyi biki bye banyumyangako. Kati gy'oba omanya nti bwe babanga bakasirye eggwanga be bamu ku baali baleese gavumenti eno baali bamanyi ne strategies zitya. Omanye omuntu bwe twogera ku ba scientists bw'aba acreatinga virus ng'ali mu kimanufacturing era manufacturing ne antidote kyokka ate n'atakoma okwo n'abaako n'engeri butya bw'ajja okusaanyaawo virus eyo. Kati omusajja abo baali oluusi nga bamanyi how can you penetrate into this government n'ogikijjako oba oliawo by God's grace. Nechiba yezedde nituli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Njagala mbatere waneno tusinkane mu mboozi ndala mpitirivu nnyo zenkyaleeta tusinkane nga guludde n'akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.